ensonga endeese lunaku lwaleero mawulire si malungi eri muganda waffe Fred Kajubi Lumbuye bangi gwe mumanyi nga Chemical Ali. Mukimanyi bulungi gavumenti ya kuno eya Yoweri Kaguta Museveni erumye ogw'engulu n'ogw'emmanga okulaba nga bali wamu n'ekisinde kya PLU okuleeta Fred Kajubi Lumbuye omujja mu ggwanga lya Turkey. Meetings zibadde zituula ebbanga lyonna Bahandru Mwenda, Secretary wa PLU, ba David Kabanda, Ambassador wa Uganda mu Butuluki, Nusrat Peru n'owawano okulaba nga Fred Lumbuye bamukomyawo mu ggwanga Uganda. Olunaku lw'eggulo babadde ise meeting era yatudde ku kitebe kya PLU okulaba nti Fred Kajubi Lumbuye bamukomyawo mu ggwanga lya Uganda era nga banoonya nsonga ki gye basobola okulaga ensi yonna. Kyovola balowooza nti bakwate ebipande bekalakaase balage nti Fred Lumbuye yali mutujju mu Uganda, balage nti yali muyeekera, bagezeeko okulaba nti bamuleeta. Kubanga eggwanga lya Turkey lirina omukago mwe guli mu Europe, ng'ensonga eyo eba egenda kubakosa. Meeting eyatudde eggulo ng'ekulembeddwamu Secretary wa PLU basazeewo okulaba nga bateekamu kyonna ekisoboka okulaba nti Fred Lumbuye bamukomyawo mu ggwanga lya Uganda. Era amawulire genfuna nti bo bamwagala kuba mukama waabwe abagamba Lumbuye is the problem. So essaawa zino tulina okulwana nga ffe bannayuganda okulaba nti tuyimira n'omusajja ono Fred Lumbuye, freedom fighter. Mujjukira bulungi emabega kaawo yabalemerera era n'afuuka enjovu. Era eggwanga lya Turkey liri mu kwekwasa nti essaawa zino kiyinza otuleetera obuzibu kuba luli twakirabako abantu balumba embassies ez'enjawulo batuweereza ebiwandiiko eby'enjawulo. Tetulina kwebaka, tetulina kuwa mulabe chance, tulabe muganda waffe ki ekyetaagisa okulaba nga ava mu ggwanga lya Butuluki. Kyovola abanyimiriddewo okulaba nti tulwana bwezizingirire tuyambye tutya Fred Lumbuye. Abasajja abatadde Kazito mu parliament mwakiwulira Minister Museveni omu yayimirira mu kakiiko naga message ya intelligence ebalaga Lumbuye afuna information agijjawe ya security. So baganda bange mwennawe muli akaseera kano tetulina bwe tuyinza kuyimira na muganda waffe Fred Lumbuye ewatali wano kuba ayina ettafaali lyatadde ku struggle, ayina ettafaali lyatadde ku lutabaalo luno nga twetaaga ffenna buli munnayuganda gyali okulaba nti tuyimirira ne muganda waffe oyo. Mbalamusirwa munnayuganda munnange naddala ng'abadde ali ku sayidi erwanirira era abanyigirizibwa. Eno vidiyo ya Lumbuye Fred abasinga gwe muyita teacher. Nze nkola vidiyo era ndi ku ludda olunyigirizibwa lwakubeera ndi ku sayidi y'abo abanyigirizibwa. Bw'abanga omuntu abadde ayamba abantu abanyigirizibwa atuuse okubeera omu ku banyigirizibwa, bannange nvaayo. Bannabyabufuzi ensonga za Lumbuye temuziraba. Bannabyabufuzi tuve mu bintu by'okwekoza. Bannabyabufuzi bwe muba wano munoonya obululu mukukuta, nze nkimanyi ennamba ya Lumbuye eri gundi open yagiteeka waabo buli muntu yenna abaani. Era bakusanga n'essimu ya Lumbuye ne bakuba emikoba bakubye gyabwerere. Simu ya Lumbuye agiteeka waabo. Naye abannabyabufuzi nkimanyi mukukuta nga waliwo bye batuddemu. Naddala abamu mwagala kaadi, abamu mwagala babalonde mu byalo gye muli kubanga eddoboozi lya Lumbuye ddene. Lumbuye tabeerangako ku media ng'asabirako bakazi, tabeerangako ku media ng'ayagala kwanjula, tabeerangako ku media ng'asaba school fees. Ebintu byonna ebitadde ku Lumbuye embeera gy'alimu olunaku olw'olwaleero nze naawe abanyigirizibwa ate naawe atanyigirizibwa era wali oyinawo wonyigirizibwa kati gw'olaba wayambala ddengule, olaba bwe wagenda mu kapaliyamenti akakapalamenti olaba nti gwe wamala tojja mwetaaga luli.
baganda bange bannabyabufuzi balawyers abalina obusobozi wayinza okuba nga waliwo abamutuukiridde well and good naye abatannamutuukirira kubanga temunnamutuukirira olunaku olw'olwaleero CDF General Muhoozi mugenda nze nabagamba kufadda mugenda ne mugayo ebintu byoyo CDF nekyalina kyayogera kyatakola abamu muvaayo ne mugamba atiisatiisa bwatyo bwajayogera bwatiisatiisa byayogera kati kale ffe katutye gwe sigala ng'oli gumite naye ng'oli gumite nga ne akawunti yo girookinze totaddeko namannyako tekuliko na kifaananyi bwoba oli gumite teekayo kifaananyi kyo neewakaawo na biki bategeere nti weewuwo ffe abamanyiddwa ewaffe twogera ebimu nga tulekamu so bannabyabufuzi baganda bange lumbu yaba ayiwawo omubiri lwakwagala kwa nsi ye lumbu yasinga ne ba MP abamu mu kutambuza ekigambo bw'aba atambuza ekigambo ensobi ezizze tuzireke kubanga buli muntu yenna akola ensobi n'omwana waasobya ne mukazi waasobya ensobi tuzireke tutunuulire tafaali kiri ateeka ku ggwanga era sayidi kijyasinga okuyimirirako bannabyabufuzi muveeyo abasobola okuyamba lumbuye ebyaddala oyo omwana bagenda mutta gasajja mmwe ne gakazi mmwe kubanga era omulambo guba gujja kudda mutandika okugamba wano nga tugenze ttanda wano mutandika okunoonya obuzindaalo lumbuye nze bwafa nze simumanyi simulabangako ku maaso ninze ndaba munnayuganda alwanirira abantu abanaku nga nze kyobulaba naliwo ku mwana we teyamuziika naliwo nenziika omwana we naliwo ku kitaawe nenziika kitaawe naliwo ku lumbe lwa kitaawe nembeerawo lwaki simumanyi simulabanga nako naye ndaba lumbuye gwe bwe mbanze mulaba nze nga tannyamba siberangako nabyabufuzi nti lumbuye wuuyo ali mugira bwe butyo naye nga gwasobola n'okugamba nti bayinza okuwa okutwa gwe simanyi agenda kukola bwetyo waliwo ne gavumenti yafa naye waliwo omusajja yavaayo n'agamba ani awa lumbuye information kubanga byafulumya bituufu kitegeeza lumbuye byafulumya bituufu abimuwa gwe tutamanya ali munda eri kati ate abali munda bennyini be bamunoonya ne bw'aba abifulumya biyambaani tebiyamba nze naawe ne mulinzi okujja ebyo okuleeta obumuli muli mutandika okugamba abadde musajja waffe ne kati nga musirisi nenga one way or another oli mu kifo ekyo kuba lumbuye waliwo ekibadde kigenda okutuukako oluusi n'akutuukirira mwine bokisi n'akugamba abamu temwagala nakwogera nti lumbuye mumumanyi kubanga waliwo ebimu byakola nga binyiiza abantu abalala yes nga bwe nkugambye nange nina benyiiza ng'osubidde essaawa zino nkola video tewali wagenda okola ako kamaapu nga tannawulira na byenjogedde bw'obeera ng'okolerera okukwagala wonna then tolina makulu bannange muveeyo CDF General Muhoozi ataddewo nga lumu mbo bagenda kwekalakaasa ku kitebe kya gundi kya embassy ya Turkey nenga kiche baagala omuntu watyanga lumbu yatuuse wano gwe kubamu akafaananyi nga mwana wa kitaawo na nnyoko oba muganda we nga ye lumbuye nga gavumenti ye munoonya gwe ka polisi k'okukyalo ne LC y'okukyalo defense akunoonya wenna oyagala kwefukira naye nga gavumenti ye kunoonya CDF yakunoonya bwabaawo nga waliwo omuntu yenna asobola okuyamba kubanga gye muli muli b'amaanyi mulina bwe musobola okukikola muyambe oyo omwana abeere seefu mu nkola yonna oyinza obutamuyambako financially oyinza omuyambako muligo oyinza omuyambako neneera ne ssente bwe kiba kisoboka mumuyambe avuddeyo ayogera mujja kujja wano muwuuba obukooti n'obugomesi mutandika otugamba wano mbwaira bannange afudde nnyo omwana oyo mutandika okuleeta ebigunti bw'ali bansoose okufa nga bamusse mu nzita bwetyo nembeera ku mulambo wallahi nja kukwata nja kubikutulamu ayogera nja kukutula waya andi munyumirwa nnyo abafu muyambe abantu mubawe ebimuli byabwe nga balamu tunulire ebirungi ebyo byokka ensobi zifeeko yefenna tukola ensobi tomuwagira ku kiriye ne waliwo kino ekirala muwagire
Mukiwako kugamba kitaawo takolanga konsobi oba maamawo oba mutabani wo. Ne ku birungi ebyo byakoleze abikoze. Lumbuye okunoonyezebwa byonna byakola. Gwa Uganda. Gwa Uganda. N'abamu mumuvuddemu. Abasobola kati nze muyambe ki? Senga nsobola naye kati nze muyambe ki? Kujja kwogera wano nti mumuyambe eddoboozi ne mulifuna. Bambe mumuyambe. Mumuyambe. Temwesunga omulambo. Kubanga nze ku mulambo okwo bwe ndibaako Katonda nga amujjuludde nga tannanzijjulula. Nyenga njagala ffenna tuwangale ku myaka mpaka 9. Nese nga amujjulula ne bamuleeta mu Uganda ne musukumbiza mmwe ba politician. Wallahi tujja munamba. Waliwo omwana yagambanga yani oyo muganda wa Mukunja yagambanga mulimu ki gwe yakolanga n'avaayo n'adda mu bino yakolanga ki? Ekyo kyojjukira nja mukwata nja mubakuba. No video njikoze nga munna Uganda. Kati embeera bwetyo bwetambula muganda wange Fred Lumbuye ye alabika nti ebintu bye bikambwe bitabusemuko era nga bingi ebijja byogerwa bangi abataddewo line ez'enjawulo nga bagamba ye tulina omutwala. Jjukiranga CDF Muhoozi Kainerugaba yavaayo n'agamba nti bamwetaga kivira ddala bbanga eriyiseeko awo nga alaga nti bamwetaga era nga atadde nkolagana yaabwe ne Turkey mukati abaganga agamba nti Turkey government nga tesobola kwetereza tugenda kubanga ate omwami ono tumukomyawo butereevu mangu ddala kugamba in fact ena kyamaanyi kyeyali asinga kwagala kujjako okumuleeta bamukomyewo waka. So Turkey government negezako byegezezzaako ne bigaana abantu era Lumbuye yavaayoko n'akola omulanga n'abagamba abantu bannange bagayizi munyambe abasobola okunyamba munyambe era abamu ne bagezaako ebiseera ebyo ne bagezaako ne bakola bye bakoze naye ate kati ku luno abantu bayongezzaamu ate akaliiro nga balaga nti ate bamwetaga mu bunnambiro era mu nsonga ng'eyo ne bagamba nti bagateeka kwekalakasa nga lumu September mu nnaku nga 5 okuva kati balina okwekalakasa. So nga kwekalakasa kuno kwali kulina okubeerawo ku embassy ya Turkey Uganda bakusazizaamu kuba Andrew Mwenda yavaayo n'agamba ate bafunyeyo enteesaganya endala ne gavumenti y'e Turkey ne bagamba nti bino ebintu tusobola bimaliriza mu kidiplomaati nga kyekiriwa we tugambira nti Lumbuye bw'avaayo n'akuba omulanga nti ali mu katyabaga kyekyo kyabategeeza kubanga bano abakulu bali kubanga balina deals ze bakoze nga te Andrew Mwenda yabagamba nti no we babanga ba Turkey basazeewo ne bakkiriziganya bulungi nnyo bakole ki enteesaganya yaabwe zaabwe ze babadde nazo ne baziteeka mu nkola tebagenda kugamba ate nti no bagenda okwekalakasa nga balinga bagamba nti no bali beewala nnyo okubanga abantu bagenza okwekalakasa ku kitebe kyabwe naye nga jjukira nti ne Lumbuye yabagamba nti no ye yayinanga ensonga ze nti gavumenti y'e Turkey yavaayo n'emuwooninga ne mugamba mmwe gwe ssebo bw'otalekera okukola mu politics bwa Uganda tugenda kuvuga tukuzeeyo bamuwooninga n'abagamba naye bannange mukiteeke mu buwandiike bagamba nedda tugenda kiwandiika kwegamba nga balaga nti byebakola tebaagala ate kulaga nti babyogedde just bisigale mu kamwa ke era namugamba toddangamu so ng'ebbanga lyonna lyabadde ajja akola video zino ez'enjawulo abadde akikola mu bumenyi bw'amateeka olwakuba nti no ye sikale si kumenya amateeka kubanga teri tteeka limugaana wabula just abadde akikola kulaga nti ali gumite ali solid so mu mbeera kati gye tulimu right now anytime bayinza okumuvuga bayinza okumuleeta e Uganda so nga akubira omulanga bonna basobola okuvaayo ne bayamba bonna basobola okuvaayo ne bakola ki ne bamukwatirako ne bamugja mu nsi gy'alimu ate ne bamutwala mu nsi endala bambi mukiteekemu obwangu mukikole nga musobola kyemanya amawulire gonna agagenda mu maaso His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu gy'ali agafuna bulungi nnyo era nga wabanga alina kyasobola okukolawo era kyekino ekiseera kyayinza okukolawo n'ataasa omu ku bantu abamukubira ekikopo era abamufaako ennyo nga Teacher Lumbuye Fred Kajubi Chemical Ali. So muganda wange gwali eyo njagala mutambuza obubaka buno mukimanye nti ddala ebyaddala Fred Lumbuye Kajubi ate ali mu mbeera yakazigizigi bwe twogerera ssaawa zino era anytime buli kimu kisoboka olaba tusobola okutulaba kati omuzungu nga yalumiriza KB wa Kizza Besigye Dr. Omulambo oyo alwaniridde eddembe mu ggwanga Uganda okumala ebbanga eddene
naye nga balaga nti omuzungu yamulumiriza kitegeeza nti ate bano abantu basobola ate okukozesa omuntu yenanena from different sources and angles okubanga ate asobola okuteekawo embeera esobola okukyankalanya livelihood y'omuntu oba n'okuggyawo omuntu mu bulamu bw'ensi kati betwogera mu bino byonna bigenda maaso naye nga obulamu bwa teacher Fred Lumbuye Kajubi ate bo buli mu katyabaga kubanga bwe baba basazeewo okumuvuga bamuleete wano toyinza nakumanya oba anaatuuka oba taatuuke. Yebyo bigenda mu maaso mu ggwanga Uganda wano ku Direct Van Crash DVC updates tubaweereza buli kimu kigenda mu maaso osobola okuba nga mutambula wamu n'omutindo oba no politics wa Uganda yenenena gwe ali emitala w'amayanja ate ayagala okugoberera bulungi nnyo ekigenda mu maaso mu ggwanga Uganda just subscribing subscribings otambule wamu naffe ate tube nga tukuweereza byonna bye wetaaga okutegeera ku struggle mwebale nnyo mwebalire ddala.